Novena y'okusaasizibwa Katonda olunaku olw'omunaana. Nnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Omutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo egiri mu kkomera lya purigaatooli oginnyike mu ntobo y'obusaasizi bwange. Leka engeri y'omusaayi gwange eweweeze ennimi z'omuliro ogwokya. Emyoyo egyo gyonna njagala nnyo. Gikola ekibonerezo ekigisaanidde mu bwenkanya bwange. Mmwe muyinza okugiwa obuyambi. Museme indulugesiya zonna okuva mu ggwanika lya Eklezia wange, muziweeyo ku lwagyo. Singa mmanyi olulumi bwe kirimu, mwandigiweerezangayo lutata obuyambi obw'omwoyo okusaasula obwenkanya bwange bwe bugibanja. Ayi Yezu, asingira ddala okuba omusaasizi, gwe wennyini wagamba nti oyagala obusaasizi. Kyenva ndeeta mu kisibo ky'omutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi. Emyoyo egiri mu purigaatooli, emyoyo gy'oyagala ennyo, naye ate giteekwa okukola ekibonerezo ekigisaanidde mu bwenkanya bwo. Omusaayi n'amazzi ebyafumbuka nga biva mu mutima gwo bizikize ennimi z'omuliro gwa purigaatooli, n'eyo obuyinza bw'obusaasizi bwo busobole okutenderezebwa. Ayi Kitaffe atalaggwaawo, tunoonyeze ekisa emyoyo egibonaabona mu purigaatooli, egibikiddwa mu mutima gwa Yezu, gusingira ddala okuba omusaasizi olw'okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu omwana wo n'obubalagaze bwonna obwajjula mu mwoyo gwe okusingira ddala okuba omutukuvu. Nkwegayirira emyoyo egiri mu kwekennenyezebwa obwenkanya bwo, ogirage obusaasizi bwo. Togitunuulira mu ngeri endala yonna, wabula girabire mu biwundu bya Yezu omwana wo omwagalwa ennyo, kubanga tukkiriza ddala nga tewali kkomo ku bulungi bwo ne ku kisa kyo. Amiina. Ayi Yezu waffe, linsi w'obulamu neefumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi neggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma,
wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubira obusaasizi nkwesiga. Ku mpeka 3 eza Mirembe Maria esooka tusomako emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, nezikiza Katonda omulundi gumu. Kitaffe ali mu ggulu nnyo ebitiibwa obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oba omukisa mbakazi bonna, naye omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, osaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri, aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omulinzi wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu ku batuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10, empeka ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10, tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwitirivu ennyo okwa Yezu,
tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu. Tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa Yezu, tukwatire ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera
okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa Yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi kye kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssakramentu ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yezu Kristo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe obulamu bwaffe bwonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda
obutwa obulamu obutaggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutumya omuliro ogutazikira mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bamalayika obutategeerekeka batuukirivu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujeganya kwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engoye y'emirimu gya Katonda gyonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu mu kwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuulize ekisa era yongere obusaasizi bwo muffe mu budde obuzibu, tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe kyoyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe n'omwoyo omutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo omutuukirivu. Amiina. Oluganda weewala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu okunyiga ekide osobozesa omukutu guno okubeera nga guyita essaala endala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akuddizeewo.